Mwanyi nazuwa Madam Justin Nammere. Leta bao alina mwanyi enzo. Leta bao. Leta bao. Honorable Justin Nammere yasindika ekibinja ky'abantu ewange nga baliko omuyambi. Linda ko yakuwa ebbaluwa. Oyina obuwandiike bwonna. Oyina obuwandiike bwonna. Yakuweereza akabaluwa. Natandika okukolagana n'omukyalo ono ng'omuntu okutandika mu kamyufu ssebo. Okuva mu kamyufu namuwe Mwanyi n'okunsasula namala kwereega. Honorable yasayiningako. Justin Nammere. Okay, lindako. Mukusooka wangambye madamu genda mpola. Lindako. Mukusooka wangambye nti wafuna essimu okuva mu ofisi ya NRM. Nga Justin Nammere alina chairman ba NRM. Nabasangayo. Ani yakubira? Justin Nammere. Ye yakukubira. Waliwo ne ba chairman ba NRM bonna. Mr. Balam omuntu bw'abeera wabuvunaanyizibwa nakubira essimu ng'akwetaaga ng'omuntu. Yogera n'ekitiibwa. Kufe kuli kaleekaana. Kakati njagala kumanya. Honorable Nammere ye yakukubira essimu n'agamba ndeetere Mwanyi. Okuva mu kamyufu nze namuwe Mwanyi. Nkubuuza ekibuuzo kimu. Ye yankubira essimu era n'akubira n'omwami wange nga yatusabe Mwanyi ne bbaawe. Omwami waliwa? Ssebo jangu wano. Baano ne Mwanyi Masaka yonna ekimanyi Mwanyi Honorable wulira. Toyina mpisa kiki? Yogera mpola. Paka zindala. Wono. Ssebo gwe mwami wono. Kale muwulirize. Ssebo njagala yogera amazima nga toyina ky'olimba. Yogera amazima gokka. Yogera amazima. Ku Mwanyi zo. Nammere yakubira n'agamba ndeetere Mwanyi. Mwanyi nasinkana Honorable Nammere. Ani yakukubira nti ndeetere Mwanyi? Bulegeya ne Nammere. Kale bannange. Okay, mumpulirize. Basaba mumpulira. Mumpulire bulungi. Minisita amumanyi bulungi. Minisita ensonga ze Mwanyi yazimbuliddeko. Ate era yazibulirako ne State House Controller. Bulegeya n'agamba nti ayagala babasasula omulundi gutya. Naye nga n'agambye minisita nze mwennyini nnaku nga 3 emabega. N'egamba minisita nkolera lisiti y'abantu ababanja. Pulezidenti tasobola kugaba Mwanyi z'omunaku n'atamusasula. So njagala okendeeza obusungu bwo n'omumwa. Ate gwe naawe njagala obeere omukyala wo mugambe omukomeko. Tugenda kwogera ne pulezidenti. Ngenda kumuwandikira ebbaluwa. Mugambo olina abantu bawe Mwanyi baliwe bati kati mwegasa bamu mwena abe Mwanyi mubanja 15. Mwena abe Mwanyi ababanja? RDC. Babanja milioni 15 bonna. Honorable Minister, ensonga eno yatuukako mu ofisi yange. Omukyalo ono yankubira essimu n'aŋŋamba nti chairman wa NRM aŋŋambye mwongere Mwanyi za ensonga y'Emmwanyi ekyagendera ddala mu maaso. Emmwanyi efuuse Emmwanyi ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Tugenza okumaliriza ng'omuyizi afuuse akasolo akayigibwa. Bukyanga kabinenti erayizibwa minisitule y'ensonga za gavumenti z'ebitundu. Minisita omukulu Honorable Balamu ssaako n'omuweezi we Justin Nammere babadde fulaaga y'okulwanisa obuli bw'enguzi bagikwatidde ddala n'amaanyi era essaawa zino buli muntu naddala omukulembeze wa gavumenti z'ebitundu bw'awulira nti bajja batandikirawo okwetereeza. Naye wiiki eno bali mu Greater Masaka era batandikidde mu kibuga eky'e Masaka. Munnange ebyabaddeyo emisana tugenda bibawaako ebimu. Kati akawungeezi ate ne bagenda mu lukuŋŋaana olwawamu abantu abalina complaints nga minisita tasobodde kutuukayo ate we basisinkanira okusobola nga tebafuna ebizibu by'abatuuze. Awo omukyala gye yafubutuse n'agenda mu maaso okubeera ng'ate akaza minisita n'amugamba minisita nkubanja, minisita wanziba wannuma. Ne tugamba nno kati obuzibu buzze.
omukazi nga tasalikako musale n'agamba Nammere nkubanja. Olunaku olwali tugenda kutundako mu nsonga eyo. Teyatandikidde awo nga bw'oyinza okuba nga ate ogiraba. Ensonga eyinza okuba nga nkaddeko oba eyinza okuba nga evaako emabega era ng'omukyala osigwe mulundi ogusoose okuba nga avaayo okuba nga ate yeekubira enduulu. Ekibuuzo obutuufu bw'ebyayogera bwe buli ludda wa? Ekyokubiri obutuufu bw'ebyo byayogera bukwataganira wa n'Honorable Justin Nammere? Ekyokusatu Honorable Nammere ki ekyamulema okunnyonnyola naddala bwe ziba nga emmwanyi zaaleetebwa okusobola okuba nga tezigabibwa abalonzi naye nga zigabibwa mu linnya lya gavumenti oba ekibiina ky'NRM, kitegeeza nti waliwo alina okufulumya ssente ezo babeera nga ate bazifulumya. Kiyinza kuba nti Honorable Nammere yalemererawo okuba nga atannyonnyola omukyalo ono nti ssente z'oyagala tezinnafuluma naye bwe zinaafuluma nja kuba nga ate nzikuwa. Kubanga ensonga eyo gye twogerako erina n'abantu abaasibwako era nga kati wabweru gye baliyo ku court bail. Kitegeeza nti nno ensonga eyo nnene era nga Minisita Justin Nammere yali abavunaana kumwonoonera linnya. Omukyalo oyo kigambibwa nti nno ku charge sheet yaliko wabula envulunyuma ate n'aggyibwako paka na kati lwaki ye yaggyibwako tekinnamanyika kyo. Kati nga bannamawulire abaatambuzanga amawulire ye ge yagenda mu maaso okuba nga ate ayogera bagenda mu maaso okubeera nga bavunaanwa. Ekyo kibuuzo. Kyokka n'ensonga enkulu mu bino byonna okusinziira ku biriwo omukyalo ono emmwanyi z'abanja Walozi yasooka n'awa ekibiina ky'NRM mu kamyufu era kigambibwa nti ssente ezo zaamusasulwa. Wabula ekyokubiri emmwanyi essaawa zino eziri mu kukaayanya ezigambibwa nti tezinnasasulwa ate ekyewuunyisa omukyalo ono yaziwa ekibiina ky'NRM mu kaseera nga tuli mu kalulu. Mu kaseera nga bagamba nti nno tokkirizibwa kugulirira bantu bali mu kulonda era nga bw'ojjukira nti nno Honorable Kyagulanyi oyo yali mu mambuka eyo bwe yava mu mmotoka okugenda ku mutuuze okubaako gwagula kasooli katiko k'ebikunda kaavaayo ne kamugambako ate kigambibwa mbu emmwanyi ezoogerwako zaagawa mu kiseera ng'ekibiina ky'NRM kiri mu kusaba bululu okusobola okuba nga ate kireeta abakulembeze baakyo abaali beesimbyewo mu kalulu ku mulundi ogwo. Tugenda kutambulirako awo capucapu okutunuulira embeera eno nga bw'eri ne wa engeri gy'embeera eno gy'eyinza okuba nga ate eggwera Justin Nammere ani ayinza okuba nga yamuteze omukazi ono okusobola okuba nga ate amuswaliza ku kyalo. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Stella ku +971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion olw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Kale nkwaniriza ina gy'osinzira okuba nga tulaba njagala kwebaza okubeera nga otaddeko ate olwaleero kansubire nti bitambula bulungi. Olwaleero public holiday abantu bagenze kulonda bakyabani b'ebyalo. Kakati gwali mu diaspora kansubire nti owaka bamukubiriza okubeera ng'agenda alonda chairman oyo olowooza nti anaasobola okukuuma ebyo by'oli mu kukolerera essaawa zino. Ekyo kibategeeza okubeera nga wenyigira mu bigenda mu maaso mu ggwanga lyo. Chairman aliko anaasobola okuba ng'akuuma ebyo by'okoze lwa nsonga nti oyinza okufuna chairman omubi ne mumuwa stamp ne by'okoze n'abitunda. So it is very important to take part. Okategedde bulungi. Kale abasobodde okuba nga ate mugenda nga muli wano Kampala Uganda nammwe thank you so much mwebale kuba nga ate mukikoze ekyo. Kale munzikirize embeere nga ate mbategeeza ku Lugave products zino. Tulina Lugave Herbal Ulcer Syrup ne tuba ne Lugave Cough and Flu Syrup.
Lugave alsa syrup oyina ekikeeto oba kye tuyita heartburn. Olubuto lwepika ofuluma obubi obulimu olusaayisaayi n'obubonero bwonna obwa ulcers. Genda maaso okubeera ng'ate ogifuna. Kifuba kikuluma, ssenyiga, mimiro gikala, kifuba kikalu, Lugave cough and flu syrup ajja kubeera ng'ate akuyambako. Genda mu drug shops, supermarkets ne pharmacies ojja okuba ng'ate omusanga. Abali ebweru w'eggwanga tumya omuntu ate ajja e Kampala kuba ava e Kampala abeere ng'ate amukuleetera obulamu bwanguire ddala bulungi. Kale awo ng'ovudde banafu ba Airtel bakutegeeza nti nno osobolera ddala okuba kati osasula bills zo ng'okozesa network yaffe ya Airtel. Airtel Money ogikozesa okusasula bills ng'amasannyalaze ng'amazzi. Kati ate ekipya kye tulinawo osobola osasula URA omusolo gwo ng'okozesa Airtel. Kakati *185*47# ng'ote ogenda mu maaso kubeera ng'ate ogoberera enteekateeka ng'ekintu kyanguwa ng'era kituukirira. Melinio Logistics batikka bintu babijja China nga beeta mu ggwanga erya Uganda. Tuli bakayungirizi. Tukugamba nti kaakati ennaku zino ebyokusuubula byakyuseemu, osobolera ddala okusuubula nga oli Kampala ate ebintu nga obyagala ne bituuka kyangu nnyo. Ky'ogenda okukola kututuukirira, tubuulire product ki gye weetaaga, tugende mu katale tuginoonye, tugifuna tukuweereze sample. Omala okuverifyinga sample tugule ebintu tubitikke ate obifunire e Kampala. Tuli ku Shiliga Nesh Plaza opposite Hardware City. Tuli mu basement L2 shop 12. Ennamba zaffe ez'essimu zezola ku screen zikubeko ebisingawo okusobola okuba ng'ate obifuna. Kwaniriza ogamba otya ye bannaye kansulenti muli bulungi mwebale okuba ng'ate mutwegasseeko. Tuli mu compiling of course ebigenda mu maaso mu kulonda kw'abasentebe b'ebyalo. Mu maaso awo tugenda kuba tubabuulira babadde bitya naddala wano mu bitundu by'omu bibuga. Tujja kuba nga tubibawa mu maaso awo mu bujjuvu bwabyo. Naye ndowoozezza nti tujje twogere ku eno emboozi ebaddewo ate nga tulina some details ze tugezezaako okukompilinga ku yo. Kakati emboozi eno yatandisikidde mu lunaku. Minisita Balamu n'omubeezi we Justin Nammere bagenze mu bitundu by'e Masaka eyo ku bintu eby'enjawulo okugenda mu maaso kubeera nga tebagoberera entambuza y'emirimu sayidi ezigenda mu maaso eyo. Kaakati abagenze ku kisaawe ekya recreation kiri mu kuzimbibwa ne bakikeberako ne bagendako mu lukiiko lwa city engeri gye lutambuzaamu emirimu gyabyo ne bamiitinga abakulembeze n'ebifaanaga bingi nnyo bye baakoze. Ekimu ku ebyo yasinze okukola amawulire ye mukyala agambibwa okuba nga abba ettaka lya banne abafuukidde obuzibu. Kaakati minisita bamulagira nti omukyala oyo gwolaba atufuukidde obuzibu munnange abba ettaka lyaffe. Omukyala bagenda okwagala okumugamba nti kale tugende ku poliisi oyongere okutunnyonnyola nti ate nyala kuddayo kwambala mpale. Abakyala olumu mubeerawo nga temuli mu mpale, omukyala oli abadde mu mpale. Bagezaako okumukwata bamugamba nti kale tugende ogyambale nga tulaba. N'agenda n'afuna empale ye. Bannaye minisita gy'atannajja mubeere mu mpale. Tuyinza obutafuna budde bukulinda kwambala mpale. Ate bw'okizuula nti oyinza obba olinamuko ku buzibuzibu ku mpale ssaako ekinu ekiy'omunda onywere ogume. Wakati ono singa tekwali kusaasira kwa minisita yabadde agenda bute? Wandiwulidde ekyandibadde mu kkomera sayidi zeeyo. Sooka ompa omukyalo oyo. Wamenye ennyumba number 1 bw'owandya ennyumba y'omukazi n'oteekamu enzigi n'oteekamu abapangisa. Tugende. Mwebale tugende. Alo, tugende mwebale. Okay, mtola yambale. Mwingiza yambale. No. Come we go. Jamu tugende. Yangu
Akulimba tina balongo yoyo. Si balongo yoyo. Okay, let's take up. Bring it. Kakati ekyo bwekitobwe kyabadde. Kakati incidence ey'okubiri yabadde ya chairman agambibwa okuba nga abadde awuutanya ssente za PDA. Era omukulu oyo yasangiddwa ayagala kudduka. Kavidiyo ako kaatambudde nnyo namaana ava mu mmotoka bamalaze ne bamukwata. Kakati bamala okukwata omukulu oyo akulira ekibiina kye NRM mu Buganda. Lawrence omwana omulage walina oteeka akatebe. Akulira NRM mu Buganda ayagala okuinterveninga okubasaba nti ngeri gyali munna NRM munnaffe. Omanyi kakati ye nga Kyeyuna Aruna Kasolo akulira NRM mu Buganda. Abamyuka ssentebe wa NRM mu Buganda. Ebiseera bisinga afa nnyo ku ekisooka kino kye tukola mu kalulu kinaatuyisaawo. Ati ndooza ng'ezimu ku nsonga zaawa nti engeri enkya gye tugenda mu kalulu tukwata omusajja ono essaawa zino. Tubanga ffe ffennyini abamweyiridde obuyinja. Ate si oba kale tumuleke tunaamutufata nga bino byonna biwedde. Nammere kakati Honorable Kyeyuna Aruna Kasolo ali ku ssimu amugamba Honorable Balamu agamba Honorable alina kyayagala okwogerako naawe naddala ku nsonga zaaki ez'ekibiina. Muwulirize okole ki owulire kyagamba. Nammere n'akola ki n'agaana. Now these are some of the things ebyabaddewo emisana tetunnatuuka kweri emboozi bwe yabadde naye kiripu nayo sooka ogimpe. Mu baana sigenda kwogera naye nedda minisita wa Honorable Balamu sigenda kwogera na Kasolo. Tulwanye n'ababwazze wano n'otutaasa. Alina ensonga naye gyawa Saidi yapateyo. Agamba nti bamute naye ng'amaze okusasula ebbanja. Teriririmu. Amulumiriza. Abamulumiriza wali abalala? Yes. Ajo naye bameka abalumiriza? Yes. Siso. Waliwo omuntu omulala alumiriza oyo omusajja nti alinayo emusango mulala. Osisi egyaliwa. Sejaliwa ati woba nga tewali muntu avuddeyo kugulawo omusaayi. Webali era balinze kimu nga akwatibwa ababbiwa wano babatya. Teri muntu aloopa mubbi nga tebannamukwata. Mukulu jangu mulinayo omusango okuba oyo omusajja omulala ku poliisi oyo chairman. Go Wanyendo. Onyendo aliwa. Bamulokwa n'ogw'emyuga ne kugenda ne mukulu. Ogw'emyuga. Bamulokwa n'ogw'emyuga. Kati ate ne minisita w'emyuga ate yakubye omutaasa. 42 million ez'emyuga. Mukibuza kagende ku poliisi. Simanyi bateeka kagamba ki. Nze sina buzibu naye Honorable Namera agamba mbu alina abantu 18. Omunaku yaloopye wano. Bamwe bondi alipotinga enkya. Akalulugu akawongeza alipotinge. Ajo kulipotinga. No, it's okay. Kati agende linda ko it's okay. Linda ko katono Honorable Namera. Chobokola mu mutwale asasula oyo omwana asooka. Afuna bamuyimirira mpuliriza mu katono. Afuna bamuyimirira abakulembeze. Owulidde? Funa abakulembeze abakola ki? Abamuyimirira. Ne Hajji Aruna Kasolo agamba solo muyimirira. Enkyako mewo. Ye minisita yaba. Otegedde? Yes. Minisita Kasolo yaba yeyimirira ntali. Yaba amuyimirira. Oli nakulaga oli kata. Batwaleyo fotokopi y'ennanga muntu. Yes. Yes.
tumale akalulu then bamukwate actually bamwe bondi paka yaja kawunga kwebakakwatira mu misaani minisita aliyekata yavudde dda mu mbeera ajakola ekyembagamba kikino olwo mugina okuwulira kakati omanyi buli kintu kirungi ekigenda mu maaso essaawa zino abantu gavumenti buli omu baali ezimu ku nsonga lwaki bairawo naddala tutuuka mu bitundu eby'omu bibuga abantu bangi bali nnyo ku opposition kubanga abantu ab'olubatu bwe bafuna ssente bo ne beeyagala bwe tutuuka wano mu kalulu abantu abo ab'olubatu because bafuna ssente mu gavumenti baagala kupuluvinga gavumenti nti munange ssente zaatuuka era n'abantu baasiima abantu abo basinga okukulembera mu kukola emivuyo mu bululu kubanga baagala sanyusa bakama baabwe so nze ekigenda mu maaso sikirinaako buzibu but challenge eriwo eri emu nti we tunaaviira mu nteekateeka eno era nange baminisita baffe mubateeka ennyo mu ssaala zammwe kubanga ekisooka kye bayitamu kiri mu kukolebwa mu kamera kakati jjuka ekintu ekibadde ku kamera bw'omala okutuuka ewaka oddayo n'otuna ku kamera bw'oti n'olaba bwe balinga bwe baakuliddeko ku show n'olaba wolinganga kakati junior wo ate yalinganga siniyawo kati ebyo byolaba ku kamera bisalawo kinene engeri gy'ogenda okweyisaamu the next day embeera eyo gy'olaba eri ku screen yabadde wakati wa akuba ng'agezaako okukonvinsinga bano nti engeri gy'ali candidate ng'ate tumwetaaga bw'omusiba kati obeera ng'amuggyeko obuwanguzi bwe automatically mu kalulu k'enkya ono ali ku ground kubanga eriya MP waawo agamba oyo mubbi waliwo ne keesi endala ezimuvunaanibwa ku poliisi ono nga minisita ate mobilizer azuula nti nno waliwo point mu nsonga ya Honorable Kyeyuna Aruna Kasolo junior waalaga nti temumuta kubanga ate jjukira Honorable Justin Namera talina entalo ne Honorable Kyeyuna Aruna Kasolo ebyo byonna bigenda mu maaso biri ku kamera waliwo ade balowooza nti Honorable Kyeyuna Aruna Kasolo maanyi tasobola kukuba ssimu ne wabaawo ekigaana it is on kamera kati ensi yonna etegedde nti Nammere yalumya ejjiiko ffenna tukimanyi nti nno Honorable Balamu ye senior minister decision ye ayandyagadde ito because at the end of the day yalina obba ne final word junior waali mu kuinsistinga ne byonna tubiraba kuki ku kamera kati those are some of the things oli byajja okugamba nti kituufu kamera simbi eyambako okulabisa abantu naye challenge yaayo eyinza okubaako ensigo naye endala gyeyinza okukola ki okusiga however ebwe bityo byakoze eki bwe byabadde kakati tugenda ku mukolo ogwagasse bonna abantu ba bulijjo eri gye tutandikiddeko ng'ezannya kakati olugero olwo lutandika lutya kigambibwa nti nno ekibiina ky'NRM nga kiri mu kamyufu of course abantu banoonya engeri gye bapasuweedingamu abantu ba bulijjo okuba nga tebabawa akalulu kakati Masaka eyo site n'ekyalo balimi bammwanyi era ndowooza kyova olaba nti Honorable Abedi Bwanika yali confident nnyo nti akalulu agenda kawangula kubanga bannamasaka yali abawadde kyalowooza nti kibasinga okwettanira kwe kulima emmwanyi kakati omukyalo oyo asooka abawe emmwanyi ez'akamyufu bw'abawe emmwanyi ez'akamyufu kigambibwa ssente zaasooka ne zidireyinga era n'agendanga ng'ayogera Honorable Justin Nammere but later on bamuyita bamuwa ssente bamuwa ssente waliwo munnamale gwe madde njogera n'aŋŋamba nti oyo actually nyini oyo bwegumbula oyo gumulaba ali ku screen yammwe oyo n'aŋŋamba ne ndikodinga ne video n'omukyala ne mugamba engeri gye bakuwadde ssente bulijjo obadde ogenda oyogeranga ku linnya lya minisita nti nno
tiyakuwa sente z'omubanja kati kolayo ka video akakiriyalinga air nti akuwadde sente zo era omukyala n'akola video era abagobera platform z'e Masaka video eyo mwagirabako. Kaakati bamala bayingira ddiiro endala ey'okubongera emmwanyi. Bwe bayingira ddiiro endala ey'okubongera emmwanyi kigambibwa nti eyo yeetotolinga ssente omukyala oyo zaaclaiminga nti zakola ki? Zabanja. Era omukyala oyo bw'abanja ssente ze nga tezivaayo n'atandika okunoonya ab'amawulire mu Masaka okutandika okumukolako emboozi. Kaakati emboozi eno obuzibu bwayo we buliwa. Ow'amawulire agamba bwegumbula akola ku impact. Akola emboozi ng'omukyala annyonnyola buli kimu nga bwe kyali era nga bw'agamba nti yawa NRM ne Minisita Nammeere ssente yamuwa emmwanyi. Kati bw'amala okukola emboozi eyo bwegumbula agenda okulaba nga emboozi eyinza obutaba nnungi kubanga egenda okukolebwa nga n'akalulu kakyagenda mu maaso. Yes, kaali kakyagenda mu maaso. Akwata vidiyo ezo aziweereza omuyambi mbu wa Honorable Justin Nammeere amugamba nti vidiyo eno si nnungi naye omukyala ono bamulina kye musobola okumukolera mukimukolere. Munnamawulire oyo agaana okuteekayo emboozi eyo. Omukyala oyo taweera anoonya ab'amawulire abalira vidiyo eyo batwagizannyako ne wano omukyala oyo ng'era ali mu mawulire abanja mmwanyi. Emboozi eyo twagikolako mwaka guno. Omukyala oyo ng'abanja ssente ze mmwanyi. Kakati munnange ab'amawulire abaakola ku mukyala oyo ne bateekayo ebintu bakwatibwa. Bwe bakwatibwa noono ataateekayo mboozi naye n'akwatibwa. Ataateekayo emboozi agamba nti ekisooka omukolebwako mbu yafuna abaamulumba ne bamukuba. Ye mu ndowooza ye mbu ateebereza nti kyandibanga kyalina akakwate ku mboozi y'omukyala oyo ekyo tekirina bukakafu bwe buli bwonna. Kakati bwe bakwatibwa okusinziira ku charge sheet baali bavunaanibwa okwonoona erinnya lya mukyala Justin Nammeere nga basaasaanya ebigambo by'omukyala oyo ow'emmwanyi. Kyokka ate ku final charge sheet eddamu okufuluma ate omukyala oyo ow'emmwanyi oyo yazze n'alumiriza Justin Nammeere ate kigambibwa yaggyibwa ku charge sheet era teyavunaanwa. Kyokka ab'amawulire abaali batambuza emboozi ey'omukyala oyo okubanja ate bo ne bavunaanibwa. Kati awo ekibuuzo ne kibeera lwaki omukyala ate yamala n'aggyibwako ate bano abavubuka bo ne balekebwako ne basigala nga bavunaanibwa. Oba okategeera bulungi? Kakati ekyo nga kivuddewo. Ekibuuzo ekyokubiri, emmwanyi zino ab'NRM ze baafuna zibaalinga bagaba bwe ziba nga zaali zigaba mu kaseera k'akalulu okwo si kubayita okugulirira abalonzi. Sooka ompeeyo katono nnyo ku vidiyo y'abannamawulire baali mu kkooti. Gw'abannamawulire mwe bavunaanwa Honorable Nammeere gwakabeera wano ku kkooti e Masaka naye gwongezeddwayo paka ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokutaano olw'ensonga nti State Attorney abadde ali mu High Court mu kkooti enkulu
naye tusabye omusango gwa tisi gubeere nga gwongerwayo ennaku ntono oba akaseera katono. Kati tetugenda okukola nga ffe abawolereza abavunaanibwa, tugenda kubeera tuteekamu kye tuyita production warrant babakomyewo era tuyongere n'okusaba bbeero yaabwe ng'ennaku ezo tezinnawera, kubanga omu ku bwebumbule Frank embeera gy'alimu yeetaagisa okufuna obujjanjabi obwamangu ddala. Katugenda kuba tuteekamu ekiwandiiko ekisaba at oba enkya oba ku Mande babeere nga baleetebwa ate basobole okufuna obwenkanya. Amannya nze Kabiswa Pius Kiryowa. Kaakati ekibuuzo tekibeera kitya nti ekyabaddewo olunaku olw'eggulo si kipya mu Masaka. Abantu bonna abagoberera ebigenda mu maaso mu Masaka babadde bakimanyi nti omukyalo oyo abanja Justin Nammeere oba agamba nti amubanja. Kati ekibuuzo ekinene kiri, ani yakukusizza omukyalo oyo n'amuleeta ku siteegi okwogera ebintu nga kamera ze, omanyi wa ebintu ebibeerawo nga kamera za mu kitundu zokka ze ziriwo. Kati yenna yakukusizza omukyalo oyo n'amuleeta ku siteegi yamuleese mu kaseera nga ne kamera ze Kampala ziraba. Kati awo omuntu omu aŋŋambidde nti emikisa mingi, oli agambye nti ekisooka bagamba nti omukyala yaddisiga yizinze ne yeebuzaabuza, naye twogera ku event eyina minisita, full minisita, eyina minisita omubeezi, state minister, erina RCC. Abo bonna okusinziira ku nteekateeka ya gavumenti balina ebyokwerinda ebibatambulirako. Kiyinza okubeera ekizibu okwebuzaabuza ekitegeezo jjo omuntu akulaba. However, tuyinza kibuusa maaso nti yeebuzaabuziza okusinziira abalanga bwe bakola ki bagamba. Wabula abamu ne bagamba nti abamu ku bantu Honorable Justin Nammeere baagugula nabo ku Masaka bayagadde okubaako kye bamukola ekiyinza okumunafuya, kubanga bw'otunuulira ku byabadde Masaka emisana engeri Nammeere gy'ali nti we Masaka ku mulundi gonna yali tomubulira nti no wano waliwo obubbi. Yakozesezza omukisa gwa Balamu nga ze Masaka okugendako mu bifo eby'abantu abadde bamutawaanyanga nti chairman ono kigambibwa nti yabba ssente za PDM n'agamba minisita tugendeko wano. Contract z'ekisaawe ekyali kutali shwani zitazitambula zitya, n'agamba minisita tugendeko wano. Kakati naye ojaga nti ne minisita Nammeere yakozesezza omukisa guno okweŋŋanga abo baneneŋŋana nabo mu Masaka. Of course nga ina facts ze nti ze ssente ndabanga gwe yazibba. Kati nabo baneneŋŋana nabo ne bakozesa omukisa gw'abantu bonna nga batudde ne bagamba katukulabise. Kubanga emboozi ebaddewo nti singa babadde bali baagala okugikonteininga, emikisa mingi gyabadde gisoboka okugikonteininga nti kutandikira ku kifo kugamba nti tewabawakkiriza mukazi oyo kujja. You know, I'm just saying. Kakati nti emikisa mingi nti waliwo abaagambye nti nga naawe bw'oba maze olunaku lulamba ng'otulabisa naffe tugenda kukozesa akawungeezi kano okukulabisa. Bw'owuliriza conclusion ya Minisita Balamu ekontana ne abali ku ground kye babadde boogeranga. Kubanga bw'otunda ku bali ku ground n'omukazi engeri gy'abadde anoonyaamu ssente nga teriiyo yali amugambyeko nti gumiikiriza tugenda kuwa ssente zo. Kyokka ate Minisita Balamu bw'ajja bw'ayogera agamba nti ekyo twakyogeddeko ne President era agenda kuwa ssente zo. Kyokka bano abali ku ground bo bulijjo kye bagezaako okulwanisa nti Honorable Nammeere tatwalanga ku mmwanyi zo, nga conclusion eringanga egamba nti nno kati kafiiremu. So tukyalinda okulaba oba Honorable Nammeere anaavaayo n'atuwa official statement ate ku biki ebyabaddewo
na kiki kyalowooza ekiyinza okubeera ng'ate kikwe kyavudde era ng'alowooza atunnyonnyola okutunnyonnyola sente emmwanyi ezo ekituufu zaavaawa ki ekyagaana okukola ki okugenda mu maaso oba okategeera what really failed ki ekyalemererwa ki ekikyaganyisizza omukyalo ono okuba ng'agenda mu maaso okuba ng'ate afuna sente ze kale kakati ebyo nno oyinza okugamba nti kakati essaawa zino enteekateeka y'okugenda mu maaso okubeera nga tufuuza abalyake weetuuse mu kaseera nga abadde agoba abalyake ate naye sayidi eno wafufuutuseeyo ejje erigenda mu maaso okubeera ng'ate limugoba anaasigaza that confidence okugenda mu maaso okubeera ng'ate afuuza abagambibwa okuba nga balyake nga naye ateereddwako ebbala erigambibwa nti nno alina eyamuwa ssente n'atazisasula ebyo n'ebisinga bye tulina okuba nga twongera maaso okubeera nga tetugoberera ngenda kukomawo eddakaawo tulina Honorable Munyanyama tugenda kunyumyamu ku bintu bingi then tulina kuba ne recap y'akalulu k'ebyalo mugira mbeera bulungi. Rosemary Beddings tulina package zaffe ennungi ez'abantu abakulu bwe twava mu go back to school ne tubaleetayo ne package abantu abakulu however akabeeyi kakyuseemuko nga bwe mumanyi ebyenfuna ennaku zino bwe bitambula naddala abali mu business mbaseetaaga nnyo okubannyonnyola package yaffe eya 5 ku 6 egirako omufaliso omulungi ogwa rose form omunene guno gw'olaba ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako fiber pillows ne tukuweerako bed cover bwaguuga ne tukuweerako akatimba byonna ebintu ebyo 5x6 ogenda kubifuna ku mitwalo 41 4 ku 6 era omufaliso gusigala gwe gumu ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako akatimba kuweerako pillows era wamu ne bed cover tugenda kuweera ku mitwalo kati 36